Yes, mukasi akasuwekede kyatwese olwaliro. Ne bajja bagamba Accelerator Media bakutwisako sema gye tugenda okwekanya. Nenga sirabe kati bazibuka ne bagamba Parkside Pictures ne begasi wa makawungezi ko olwaliro. Tadros Media Group nabo tibabuze ku mukoro kuno kuna kwanjula. Ne bajja bagamba Benta/Thomas Productions bakutwisako tugenda okwekanya akawungezi ko olwaliro. Mukasi akano nga bagamba Accelerator Media, Parkside Pictures, Tadros Media Group bakutwisako sema gye tugenda okwekanya. Benta/Thomas Productions nabo tebabuze ku mukoro. Mukasi akano nga bagamba Henry Rollins pozi ne Torrance Combs bona bagala ku sema gye tolekedde. Kigenda mu kutandika basose ne bakolaga crime scene eruda waliwo mukyala ninga kyebikembera teyali nnungi. Baali bamuse era nga bamugjeemu n'amaaso ne bagamba Kelly Christian bona bagala ku sema gye tolekedde. Victoria Pratt takabuze mu kuno kuna kwanjula ne bagamba Paul Rudd yageja kunoonya abazibu tunashikana ne bagamba Jean Michael tibabula ku mukoro. Alexander yakwasaganya ebyenguliko. Lawrence Mike ne bakagatagata nga bagamba Danny Roth mpozi kugaseko n'abasigadde ne Barry bwe bateekamu ensimbi nga bagamba Ricky ne Nigel bona muneeno ne bagamba Guy Stevenson yawani korogorwa sema gye tolekedde. Michael Mendes ndekito okuntiko kakati eruda waliwo kabaka yali apakize kivaani wabule mabega mu kivaani mulimu abaali batuddemu ali wana ali kubunkeeke tategera kikigenda maaso zibadde ziri busaana abako gwalengera jja abayi musoke mulindeko tufunyemu engeri y'obuzibu ate obwaki wali wajja roli yakwate kubona janga asembera musaa mukulukulu n'ekisabu kyakutte baabo bwatuke bali kyabasooka ayimirira naze amaaso eri ekimotoka ekyali wano. Kiki ekigenda mu maaso k'ono jama mwana jama ayimiridde naye ate amaaso agatadde gye bali. Gwe musiru gw'otunuulira ki naawe batwamukoya bannammwe tambula ogende gwe katofaali musajja mukaddekadde tambula ogende gambye banne nti nyina civilian gwendaba nomana akwate kubo n'atambula agende eyongereyo gy'abadde alaga naye ng'asoose n'ayimirirawo okumala eddakiika n'abatunuulira yambadde kikabuuti kuta akasawo mpozi kugasseko n'okwambala giravuzi taddeko obuwaani teyagulawo yateekamu koodi n'ayingira munda eno. Aya kirabika tuli kiriya tusobola okukola ekyatuleese ne basooka beeseetinga bulungi nnyo. Kati eruda waliwo kaseshoni buno baterekayo self deposit box kwegamba ka self deposit box kalinga ka banka naye nga si banka nti eri awo. Loli yakwate kubo agenda okugira bwati nga weggula saase bagamba nti waggali kyava yingira munda bw'atuuka munda Can I help you, sir? Sebo nkuyamba etya? I'm here to make a deposit. Kidesi wano kola deposit. Nabyaso okuterekawo. 5 minutes, folks. Final one. Bana dakika 5 saagala mukole ensobi. We'll do it again. Echo 3. It's a soft target. Saagala ogezeeko kikola nateera. Skeleton step. Wano tugenda ku soft target kwegamba tuyingirawo ngeri ya skeleton. Ate saagala mukube kutta muntu. He's on, chamber's empty. Njagala muggyeko akabaati mu kyemba tembeera ekyasi. Hey, you know what? I got a butter knife in my pocket. Try to see Chilifa. Wayi kakano badde kigwe naawe toyaka nnyo. Weegira ate naawe tomanyiira. Anti kako nkakuddiza. Anti munaye bwe byatuuse tetukkiriza deposits. We're closing. Kubanga essaawa zino wotulabira tuli mu kuggalawo. Tewafunye ebbaluwa. Kuno nze sifuna mail. Okay. Bakasoma babasindikidde amabaluwa. Ne babulira ku kyekigenda mu maaso. We've asked all our customers to come in and... Kati yagamba nsobola otwala ebyange. Kono bw'oba olina ebbaluwa bakasoma twabasindikidde amabaluwa ne tubagamba bajje batwala ebintu byabwe. Secret storage and then they trace the owners. Kati bwe mbanga ddala mbutuufu siina bbaluwa eyo. Our customers. And then ebisigadde biba bigenda kubeera bya poliisi. Bajja ne bakebera ne basobola okugezaako tulasinga bannyini bintu ebyo. Nagambye ze sikozesa bbaluwa. The letter. I told you. Nagambye. You don't get mail. Tofuna mail eh? Kakati. Do you have ID? Olina identification card. Ekyo kiyinza obutabeera kizibu. N'akwatira Ruda n'agimusimba. Musimba passport. Well, Kole. Kansooke ngende ne kanye ndabe. To the counter. Agambye ye tafuna mail oba tafuna mabankaluwa.
bano bagamba nti basindikidde bakasitoma abwe bona abo baterese ebintu ne babagamba nti tugenda kusenguka mujje mutwalemu ebyammwe. Masks on. Somebody wake up Biggs. Aya ndowooza kati kyekyo bano babagamba basseeko masike zaabwe kwateko bonassaako bulungi nnyo. You are? You can have that back. Then kati kwataawo So, kaakati how long now? kinaatwala bbanga ki Just a few moments. kigenda twala eddakiika entonotono Mrs. Waxman, anti mukyala wa kisimaani very inconvenient. nayo n'otusonya okubanga ensonga tugenze ntukunyigamukko. I have had an account here for 50 years. nze gwolaba ssebo mbadde mu kitundu kye okumala emyaka 50. Down like this. Well, times change. ebiseera bikyuka All munnange very sad here. Now, if you want to, kyannaku I'll call a cab to take kati gwe kyoba okola sooka otuule ebbali tugenda kuyita emmotoka ekutwale namukadde wa lugezigezi yawuli obusungu n'agamba oba mukolere ki. Danny, nani Yes, sir. wanje ssebo Bern would like to empty his. omwami ono yandyagadde ekwegamba okwemputinga Keep it on the list. bokisi ye kwali ku lisi y'abantu But I. taliiko And he's set to go. naye maze omukebera ne museeti nga buli kimu kyonna alyoke kati asobola okumaliriza. but I suppose then kibakitegeeza All right, asooka atuula ebbali tumalirize endowooza abasooseewo tulabe nga kiggwa. Do this now. kino njagala kikola kati bwana gundi as I'm sure has been explained, ndowooza osobodde okumunnyonnyola it's one at a time. omu omu gwe tukolako tetukolako mwenna So if you don't mind waiting. kati olwedde waliwo abasoosewo oba tufuddeyo tugenda kusaba olindiraawo kyokka ati waliwo omukyala omu yazza amaaso eri omukyala n'omukyala kirabika ali ku budde n'akwatekubo n'atambula bulambala mba ki ekimuliko oyo musajja nga yeefudde ekirala yatuuka ewali omukyala bwe baba bamaliriza omukyala baba bakwata ku ye kena kyagera okuza amaaso loli amwesimbye maaso ajjeeko galubindi ziri enzirugavu n'ateekako enjeru lengera n'asimbira buterevu waali wuliriza I'm sure you won't mind if I go. nkakasa ndowooza tojja kufaayo singa basooka nze mu kifo kyaggwe maama Well, I've been here for hours, nze gwolaba ssebo ntudde wano okumala essaawa ezibulyako ddala so kijja kuba kirungi singa batandika nange nina ebyokukola nyina appointment zange lwodi tanyega ali siriasi ku point emuleese wano nakyagamba owaayi okay. omusajja ali weyadi Important to you. yagamba kale kiryoke bwe kiba nga ddala mutuufu kikulu gy'oli nga weetaaga bakkoleko ogende mu munambiro bakkoleko sikuyinaako ttagali genda bakkoleko okay lwodi ayogera ebigambo bitono naye ng'ate abeera precise nnyo You see? ndowooza okirabye She's happy that I go. omukazi musanyufu okubanga basoose kungi jangu nonkutwala ewali akabokisiko mutwala ewali akabokisi ke After you, sir. gwaba akulembera mukama wange omusajja yeefudde kiki oyo owaayi kasita naawe okkiriza kene mukasisa akantudde bali mu kivaani bano bakwate kubo ne bakoona akajje bakabaka bagenda kulumba wali erika lyakafo gyabassaako bulungi akakookolo balina giri embi ne bakwate kubo ne bafuluma nagambye tuli kwanjula kwako njagala wekanye bakayise the last haste ketuliko We really are in the process of closing up. So. yagamba nti self box eri munda eyo ebisinga ndowooza gye tubikwasaganyizaako processing nga buli kimu kyonna abadde aze ku depositinga naye ne bamugamba nti munnange wano tugenda kugalawo tushifutinga nagamba kale bwe mba mushifutinga mumpe ebyange olwedde ebirimu kagaino bano babandi bakibanda bakwate kuba ne batuuka erudda era bwe batu ne bassaamu koodi bulambalamba bajja ne bakwateko ne bajja nga basembera mpolampola kwe kutuuka ebbali ku luggi bwe batyo ne baggulawo saagala kulaba ye mamaaza maneja yali atudde ludda ono yakwata esimu n'asooka agiteeka emabega bayingiddewo kibaleese bakimanyi aya basi katonda wange ekifo bakisazeeko nakwatikubo najja asooka akebera alabe eko 3 kiriya
beita echo 1 echo 2 echo 3 echo 4 echo 5 tebakozesa amannya. You know what this is? There's nothing here for you. Banaye temwali kye mugenda kufuna. We're closing down. Everything. Already tuggalawo ebintu ebisinga baabitutte edda. You know who owns this place. Ndowooza omanyi nnyini kafo It's kano. half the fun. Anti era we bijja onnyumira awo. Gambo lyateeke wansi ensawo. Leeta gwe. Balina okubasiba tuula wansi. Ne bamusika musaato manager. Ne bamuteeka ebbali. What do you want me to do about them? Kati oyagala bano mbakolere ki? Gonna behave? Listen, young man. Mugenda kweyisa bulungi. On with whatever you're going to do because I don't want to sit here all day. Mukole kyonna ekibaleese mugende kubanga nze kyagala tuula wano lunaku lulamba ye namukadde eka naawe nzijaako ebigalo biki ani gwoyita mukyege gwe. I left it in my car. Essimu eri wako nagirese mmotoka aliwo omusego ogutatambula na simu mwabeera ku WhatsApp 24/7 genda omukebera ng'essimu tagira kumbe yayitadde mabega katofaali. Listen, I've been Uliriza. got by better people than you. Waliwo abaali bansibyeko n'okusinga ggwe It's not a fucking competition. anti munaye zino si mpaka zakusiba miguwa tomanyiira. I haven't had one for years. Yesu Kristo namukadde I'm all set here. ndowooza katuli seeti bannange 5, is that everyone? buli omu yenna kati alioke 2 males, employee, civilian. kati siraga nti waliwo abantu babiri ababulako No way. omukozi mpozi ng'ogasiseko ne siviliyani Wasting our fucking time. bwe saagala otumalire kadde bagenzi okuyingira wano ng'ennamba y'abantu bagimanyi ono yaggulawo seefu aleese kilayanti omugamba ayingireyo. A little stuffy in here. Rodi n'ateeka erudda akasawo bulungi. Aya Do you have your key? ndowooza olina akasumuluzo kaawo agenda okulaba oli tavuddeewo kasumuluzo kaakayina kuba munaye olina okubeera nako. Yajja I've got it from here. nja sobola obikwasaganya gwe ne bwogenda Supposed to stay. anti munaye nteekeddwa okubeerawo sivaawo. My possessions are very personal. Ebintu byange munaye biri pasono siagala muntu yenna biraba kyekyo lwaki nkugamba weesikeemu Sorry. osegeera onoosonyiwa munange It's procedure. naye no procedure sivaawo kiraya nti okola kyokola nga ndi wano oyinza okukwata mu bubokisi bw'abalala abali awo n'awulira buleti kati kabaka sewo muno byaterekamu mulimu amaaso g'abantu. Did I tell you? Gwe si kye nagambye Messing with us. anti ono atukyankalanya atusiriwalirako Ted, where are they? In the back, in the vault. anti bali mabega eri mu volti mu shefu. Kabaka sebo naggulawo akasawo ke byaterekamu n'aterekamu maaso namu amaaso baga abantu jula mu ntandikwa twalabeko crime scene nga waliwo nakyala gwe battidde mu office desk kyokade nga n'amaaso bagaggyemu esaawa zitulekera kabaka alina obukebe mulimu amaaso g'abantu n'agayisewo n'agateeka mu kasawo kati dani agenda okuvaayo tufudde Yesu Kristo Katonda wange kati agenda okuzza amaaso bw'ati nga kyebeka Lodi amumanyi yajjako bujja masiki Supposed to be here. gobadde tuteekeddwa kubeera wano kituufu Fuck, man. kiki kyokola wano gwe Blood What's going on here? ki ekigenda maaso Pawulo Tell them. This is my brother Danny. ono bulazo wange Daddy You gotta be fucking. oteekwa kuba osyaga Been a few years. Yeah, I thought I'd never see you again. nali simanyi nti naddamu n'okulaba Thought you had the day off. Check the road. nabadde ndowooza nti ogenda kubeera ku day off nakebedde nga togenda kukola Is everyone okay? Mrs. White? anti omu ku bakozi baffe yafunye obuzibu nga nteekeddwa okubeerawo Need to go home. nteekeddwa okugenda eka bannange Absolutely. I'm sure we all would. Look, labayo this nice little family. bino ebyokubanga muli mu reunion ng'abafamire ebyo tebigenda tukolera Now what, Paul? kati Pawulo ki ekiddako Stick to the plan. We're gone. tusigale ku pulani yatulese kirya wansi okole ekyoteekeddwa okola tugende You took off your fucking. kati wajjeko masiki naawe Your face is gonna be all. feesi yagenda kubeera ku kamera ne ku mawulire To figure out who the fuck we are. bajja sobola otegeera ffe baani This last week. kamera baaziggyeko wiiki eyise emabega Right. si bwe kiri kituufu kamera twaziggyeko kati And give up my share. ndowooza oba oyagala ofuluma genda omutemwa gwange sebongopowe Your fucking job. then kati genda okola ekyakuleeseza wano va mu kwasama We're still missing a guy. tukyamisinga gaayo omu civilian Any ideas, Danny? omanyi wa gyali anti mulesemanga mu voloti
mulese mu seefu. Vault, secure the Aya. eye, do your thing. Kati gwe kwati kubukirire wansi mu seefu okole ki kyoteekeddwa okukola Get everyone in the back. tukimalirize. Aya Stick to the plan, people, and we're out in 10 minutes. banaye singa tusigala ku ntegeka ze kitugiddeko tugenda kuba tufuluma mu dakiika 10. Don't worry. When we're done here, I'm taking care of it. gwe tofaayo bwe tunaaba tumaliriza wano nze ebisigadde ngenda bikwasaganya tekikweraliikiriza. Kino sebo kyayogera ne munne waakyo nekimugamba gwe tofaayo bwe tuba tumaliriza ekyatuleeseza wano ebisigadde ngenda bikwasaganya. Kyaba nekiraga Pawulo akagalo nekijja kyeyongereyo. Set, boss. Kale bosi. Going on a walk. Aya yakwata ekubo ne yeetika basizewo bakwate bonna abawambi babateeke mu kisenge kimu babayisaawo mpola mpola. Tuli abali tasubira kusiikana obulazi we. So we don't need these things anymore, huh? Aya abateekeddwa okukola ekiteekeddwa okolebwa bakikole tetugenda kubeera ku ekyo lunaku lwonna. Noonajjako akakookolo ke. Damn thing is him. Kakati nga tuze ebbali nakyo bamugambye akirire ono ateekeddwa kwegamba yalina okugyayo emaali. Bamugambye akirire mu seefu eri obubokisi kola ekyo kyateekeddwa okukola basobole okuva wano. Yajja mu kaseera kano kennyini kidde wansi eno emmanga. Yayeekebejja alabe ninga talina kyalengera. In this room here. Akasenge kano wano eno. Up your pace. Let's go. Why? Everybody sit on the floor. Buli omu ngenda musaba atuule wansi. Nze sigenda tuula wansi na mukadde y'ekyanzi. I cannot. Nze sisobola tuula wansi ekyo kiveeko. Get the fucking old back. Sooka ofunye ono na mukadde wagenda otuula alyoka atuwugganire. Bamufunira akatebe. Then tuula erudda. You're a nice man. Oli musajja muntu mulamu. You're welcome. Webale kusiima. Real Boy Scout. Weefudde mugezi. Indecent to people. Ebiseera bisinga abantu obeera muntu mulamu gye bali. Gwakutte emundu ate tonsinikira ggwe. You, Gwe mate. gwe kyapiiri. With you and your brother. Ki ekiri masekati go ne bulaazi wo ki ekyatuukawo? Oh, you think you're smart, don't you? Olowooza oli mugezi si bwe kiri. Yeah, with your stupid fucking little tie and your... Olw'okubanga oyambala etaayi Well, you're not going to feel very smart when... togenda kubeera mugezi nga bino byonna biwedde. Ki kyotegeeza? You won't be leaving any witnesses. Kyategeeza temugenda kulekawo bajulizi. Whoa. Eki? The boss said. Boosi yagambye. Boosi tonyumya. Fucking wuss. Tracy's going to handle things. Tracy agenda kwasaganya ebisigadde. Just use Kale laba okozesezza erinnya ly'eggoli musiru baatugana okozesa amannya. Echo 4. Ah, Yeah, well, like the man said, ng'omusajja bw'agambye. it doesn't matter, does it? Tebikyalina makulu kati. Happy? Omuli musanyufu mu ekyo. So, fuck yeah! Kati tuula wanti. I didn't sign up for Nze saasayinize byakutta bantu. Well, you just better figure out whose side you're on. Anti wandibadde onoonya luyi lwani lw'oliko. bullshit. Ono kajambi. Bitegeera. Titwaze kutta abantu ekyo kitakyagadde. Aya. Ne basooka bapoyesa. Echo 3, you in the vault yet? Echo 3 otuuse mu vault. There's no sign of the missing. Anti ono civilian gwe mungambye simulabayo. No, we could search this place forever. We need to be out of here. Twandibali tumunoonya kono bwe biba byamunoonya tujja kulwawo. Twetaaga genda. Kasajja civilian bu civilian kasoma bu customer gwe kola kyoteekeddwa okukola. Nakya najjayo gadgets ze. Kabaka mu kumenya buno bukuufuuru. Buno bu safe deposit box. Gashia. Tabulabamu bukutula bukutuzi. N'atandika baabo. Echo 6, status report. Echo 6 soko omulya bwe muyimiridde. Echo 6, status report. Echo 6 mbulya bwe oyimiridde. Echo 6 naali kayaga. All clear. Oro kiriya. Tiwali kiriwo. Echo 4, status report. Echo 4 soko omulya oyimiridde otya. Jeez, Echo. Yesu Kristo bwe mba nkubuuziza ayogera ebitegereka tomanyiira. You're okay? Kale buli kimu kiri kiriya. All clear? Byonna biri kiriya.
anti sofa tiwali kyattabu kyonna. Not much longer if she's as good as she said. Bw'abanga musufu nga bwe bagamba tuba tetulina dakiika nyingi anti era mulungi. How's it coming, Echo 3? Gwe Echo 3 bitambula bitya? Njagala muwulisa ku radio kola. Music. Alabika atadde music mu matu. Radio. Gwe Echo 3 naawe kwata radio. Echo 3. Echo 3 kituufu ate yali atadde music mu matu. Echo 3. Echo 3 bannange status report nga wa. Want me to do it? Oyagala nkikole? Not yet. Sooka olindeko. Echo 3. Echo 3. Hey. Uwayi. Uli abadde amubuuza oyagala ntandikeeko ye nedda. Akaseera tekannatuuka. Why the fuck is she taking so long? Kati lwaki amba atuddewo? Maybe she isn't so good at Oba osanga si mulungi nga bwe mubadde mumujubisa. You. Weegire gwe naawe. Language. Naye kozesa ku lulimi olutegerekeka. I didn't know where. Naye gwe namukadde naawe saategere nti ogenda kufuukira ejjute. Ah, You may be gangsters. oyinza okuba nga muli For bagangisa. some common, decent. Naye alisi waliwo ekitugatta eky'obuntu bulamu. What the fuck is Gangsta, oli mu myaka ki abakozesa gangsta? bitch. Leka kubeera musege. Amaaso nyiwe okuwemula. smoke? Ah, Ngene nfuna essegere. Toonywera wano. Jesus. Naye mukadde gwe. Nja. Ah. Wejjire. Stay focused. Sigala ng'oli focused. It's not like they're going anywhere. Sigamba nti oba nnyina gye ndaga naawe. Oba balina gye baddukira. I need your phone. Gwe neetaaga essimu yo. Kiki oyogerako? Essimu. Nagirabye kuli mabega. Nakwateko bagiggyeyo. What are you doing? Kiki okola? Ngenda kusindikira 911 message. No, you can do that. Nabadde simanyi nti osobola okikola n'osindikira mwenda emu message naye ojja tukwakya. Sirisa ekimwakyo gwe manager. Gwe manager w'ekifo wandibadde alisi oteekeddwa okubaako kyokola. This is coming, but Munansonyiwa nange byanguddeko bubi. very irregular. Nabadde simanyi nti bisobola okubaawo. All right, let's get back in there. Kale tukomawo. Unasindika message ku mwenda emu. Oli amugambe nali simanyi mbu kisoboka. Osobola osindika message ku mwenda emu. Agenda okujja nga beesiri yasinga. Iye. Kiringa sisikana mwana ng'abadde abwenva. N'engeri gy'aba yeebulankanya. What? Kiki. Ngotukenga. Nakwate kubona yeetega. Kaakati. Bwetyo twafa ndi soka tulekera pembeni. Njagala olabe. Chicken and extra avocado. Yeah, and you know what? Can you throw on some extra chilies there? Osobola okunteeramu kiri omutonotono. That'll be 15, 20. Zijja kubeera 15 25. Sia. Gang Puck finally going to the taco business? Kiki wava mu bwagangisa n'ofuka mu mubbi wa mmere kati. Hey, how about a little less Oseera buseezi. effective to you? Mpita detective tompita It's linnya. still 15, 20. Si lwera ogenda sasula ze nkusabye. Take that. Gwe detective kwata ekubo gyeyo ssente ezo then nga bwe nkutegekera. 1 William 6, 1 William 6. 1 William 6, 1 William 6. Abali wano nga bamwetaaga ku radio kola. Muntu alabye. Tafunamu kabuliiza. Ah. Yajja. 1 William 6 receiving. 1 William 6 receiving. 211 in progress near your location. Waliwo obutemu obubbi obugenda mu maaso. I didn't know there was a bank there. Nabadde simanyi nti waliwo banka. Deposit vault. Anti si banka. So who Self deposit vault. To the text 911. Batusindikidde message. can actually do that? Basobola okukikola ekyo. Ne basindika message ku mwenda emu. Tugamba kiringa sindika message ku 999. Ah. You know what? Send a black and white over and show me. Kyoba okola kikimu kyokka sooka onsindikira aba black and white. Be aware that Tulabe engeri gye ngenda okikwasaganyamu. Tofaayo. Ngenda bakontaktinga. Bajja kuba bakusiikana. Koye kali. Kibeewunya kikimu kyokka ndowooza omulembe kati gwatereera. Gwe naawe ebintu mbikoze kyokka ate tobisasudde obindekedde ani agenda obbirya. Ah. Nebadde odayo. Ono kaseefu alabika akaggudde. Malisi okaggula. $100 million looks like. Milioni 10. Balina empapula ze baali bakimye. Beya bonzi. Milioni 10. Ezaddo. Empapula ziri worth milioni 10. Nakwate kubona abyetika. Bino nasooka abiteeka mu kisawo. Malisi obisa mu kisawo. Nakiteeka ku akiba. Nassaamu n'ebikosebwa bye. Kirabika mu dakiika ntono bamaze. I got the stuff. Ati maliriza. About fucking time.
akadde ndowooza weegire naawe gasiya mbwa za ku kyalo erino ka ventilator system kalaga nti kaggule yakwateko bafulume kali abagenda nawulira agwayo ye nani wuyo awulira omuntu agwayo munda eyo nakwateko bo nakomawo najja yekkaanyi ani ayinza okuba nga aguddeyo mu bintu kumbe lwadi kyabi kati yamaliriza kupakira bintu bye amaaso agenda okuzza amaaso rodi nga waali tamuleseewo gw'ovuddewo ate ofubutuseewa agenda otambuza bwati amaaso nga kabaka ayise eno waggulu katonda watu motherfucker Paul, I found our missing civilian. Civilian abada missing amuzude yuno. Kari. Copy that. Ngenda kujeyo. Kari. You're not going to tie me up, are you? Togenda kusiba ndowooza. Nedda. We're going to do this my way. Kino ngenda kikola mu ngeri yange. You could just let me go home. Osobola okundeka ne ngenda. I have what I need. Already maze okufuna ebyange. Biki ebyo? Just some personal byange nganze. value to you. Sikiwa nti ogenda bifunamu kyoyagala. Kwegamba si bya bbeeyi tebiri mu bamajja nti oba ki. Kyokodde mabega tulabe. Biki byoyina ebyo byogaanira. Najja akwatemu alabe. Agenda okuzza amaaso olindako. Nga mulimu maaso. Kyamwambalira. Kaakati no Eco 6 abaali wano. Kumbe ebintu byayononese da police egguse. Nakyala atuuse detective. Maama nyabo. Black and white nabo bagguse. Nuyagala soka kweke cocaine. Kwaba daliko. Tubanda. Shirugambo. Obusajja buli bweru wanene. Pona akwate kubo kukirya wansi ashikane Eco 3. Niba muita radio call. Dispatch said it was a prank. Dispatch batugambye nti ffe tuba tuloza obosanga prank. Everyone's out. Yakiyai. Those guys. Uzanya. Got this. Got your bachelor parties? No? Going in. Come. Nje tugende. Detective. Unakyalwanagane nakyala gwe ssebo oli biki? Kirwadi tomalaga kinyigira mu ttooke kisajja kikadde naye ssebo mwatika yajja akamena amusala omusuwa musazi omusuwa guno ogw'ettabbo kamera omunene gutwala omusaayi tokwata ku radio call kisoka kimunywereza ku kisenge kyokka ate Pawulo akomye wasoka yekkaanye no waggulu bamugambye poliisi etuse matwale tulina babaaji basatu Katonda watu musoke mwesike mu mudde erudda ni basoka besika nino okuteteekanya afune engeri gyasobola okwegobako babaaji I just nicked your radio library. okimanyi nti vegwe vakusala musuwa omunene If I were you. mu dakiika mwenda oba ogenda fasi ngambadde gwe nandibadde mpunzika mu ngeri emu oba endala yakikuba n'afuna gap ono yatuuka wano n'akonkona I'm Detective Pascal with the LAPD. mpitibwa detective Robbery. Pascal ndini aba LAPD. That sounds serious. And who might you... batugambye nti wano waliwo armed robbery. Manager. Ye? See, this branch is closed. Just nze ndi assistant manager ndowooza nga bw'okiraba nti branch eno eri closed. So far, Yesu Kristo. You're the fucking Windows killer. Leave Jesus out. Gwe Windows killer gwe boogerako. N'amufumita ekisambi. Amusaza omusuwa omulala. Yesu Kristo. Would you mind if we came in and took... Ofaayo singa tuyingira mu netwekkaanya. Company policy. Eno company policy. Warrant. Tetukkiriza muntu alina essimu erina waalanti. Crime in progress. Singa wabaawo crime in progress tetumalaga. Yeah. Sooka ofune waalanti. Yes, the call came from inside this location. Essimu yafudde munda wano eno. See how that could have happened. Sikiwa nti kyasobose. Yabadde message. It could have come from anywhere. Eyo message esobola okuva wonna. Leka gwe nkulage. I'll just show you. Kankulage ekyenjogerako. See? Hey. N'amukuba akafaananyi gwe. Thanks for your cooperation. Weebale kolagana naffe. Kubya akafuwada gye. Agenze kola identification ku database. Niyagamba nno byononese. See? Olaba. I just severed your femoral artery. Thamatole ngisaze. 3. Kati oba oyina eddakiika ndowooza nga 3. No, doctor. Siri musawo naye. Your heart is actually... Omutima gwo. The blood. Gukuba omusaayi kati ate omusaayi gukufuluma bufulubi. Laughing with you. Sikusekerera wabula nseka naawe. This is a beautiful time. Kano ke kaseera akasinga okubeera akabalagavu. What does it feel like?
kiwulikika kitya Do you feel the joy? owulira essanyu May I see? leka tulabe I see. leka nsooke ndabe bano bakuteko bavaayo eko 6 bimutabudde abaayi afaananamu sokamala aya Guys, abaayi respond. bane musooke munnyanukule abaayogera kalido ne kagwa ettale kumbe detective alegedde ekimotoka ekiri wano yajja ku kimotoka n'atuuka bwe kiri bulambalamba boosi sooka ojja olabe ate olowooza mu site bamusagyeko wayi ogamba ki omisize ka sipooti obadde onuusa ononsonyi wankuyambe ntya fuluma emmotoka eyo sibwe lindako fuluma emmotoka kati leka naawe ofulumya yaki kuno sikusaba sibwe fuluma eggaali gagaino omusibe bamunywedde nakyaki bamukoze bamusazesaze misuwa yonna omusayi gutandise omuggwamu tandise ogenda mu maaso n'okusanyalala mpolampola akasajja katabbo kamala leka nkuyambe ku kyeweetaaga n'amusimba serubwatula nti gyobadde oyagala gendo gikwata osikula buleti bwati babagamba bajjeko akabaati n'ebyasiba bijje mu kyemba kono kankutereko akabaati kaako kukyoyagala sekula ebyasi byakuba waggulu kumbe nakyala ebweru awulidde ebyasi bibadde bivuga munda kabaka atawanyise imirira gwe musikyaddusa nakasajja atawanyise banaye tufunye obuzi yunayitawo duka yadduka yagala kuyigira munda bwatuuka ebalira beesubi gye yakola polisi emugamba freeze yajjayo olutu birawo ebyasi biri mu kifuba nga tanaba nakuba bibye nagwa ku ttaka kabaka pawulo n'ayingira munda n'asooka asaba eyiye gawerekeza n'ahawula ne basooka balya kanvaali ne bamudiza nja kuboki waisoko nkavali ngengene esooka efune nakasajja waffe leka byasi bivuga maama nyabo yamusika mpolampola n'amuwalula n'amutwala munda aya tuyingire munda mwanguwe temukirwako musooke musiizinge fire basivilians gye bali munda eyo singa tukola ekyobusiru bajja kubeera bafu leeta radio kola William 6 yagamba tutuusewo mu kifo kye mutusindisemu wabulaba bufisa twetaaga buyambi biriwo si birungi bano bajja bafube bafune ngeri gye basobola otaasaamu kyali waabwe kuba ebyasi biri mu kifuba yesu kristo si birungi mbeera si nnungi Patch him up, but yeah, I know. What's going on out there? We heard shots. Kyekigenda maaso banaye tuwulira byasi ffe tetubitegeera. Cops are here. Abasirikale bazze. Abasirikale batwagaza ki? They're outside. We're inside. Bali bweru tuli munda. Biggs. Yeah. It's time. Tugenda kwetaaga ono osobole omutunga. Tagenda kulekera ovaamu musa embeera si nnungi. Twetaaga lisifu nenge gye tusobola okitetenkanya. Omukazi wattu bambi yatuuka ekiseera n'aggwaamu amaanyi. Ng'aweddemu amaanyi kabaka n'asembera waali. Era bw'atuuka waali n'asooka amukyusa bulungi oluba. Bagamba nti ebiseera ebisinga amaaso kye kitangala ky'omubiri. Maaso bwe gabeera nga ddala mutuufu mayonjo kibakitegeeza nti omwoyo muyonjo. Ate singa ekisanga tekiba kifulumamu kikyafu kiba kitegeeza naawe kennyini
mwoyo mukyafu n'alyoka amukokonkolamu amaaso. Buli kabaka ye kyasinga okwetaaga mu bantu ge maaso. Tebereza ono musaatu bambi mbeera ye sinungi waddira kikaneemu bweti. Kyensoboddeko okukola kyekyo. Yeah, I know. Okay. Kale kiriwo kimanyi. Watch. If we start killing cops, we can get messy. Shit's already messy. Yagamba nti twandibadde beegendereza ne tufuna ebyatulesibwa ne tugenda. Kubanga ate senga tutandika okutta abasirikale then ebintu bigenda kubeera bibi. Unamugamba byabize dda gwe kyotalaba. Bitulede byabize dda. Yajja. Unabalwa na buli omuntu atambulira waggulu mu ventilator system. Miwaatwa gino giyingiza egifulumya empewo. Mwe! Wayerekera awo naawe tutusekula. Ne bano badde bawulira ebigwirana. Katonda wange. Why are they jumping back here? Omanyi tugenze ne tutandika okubanga tutya. Cops. Abasirikale. Shot Rick. Abasirikale bakubye nakasajja. A call. Oh, that. Mbusimanyi waliwo asindise message. Ha! Kali kaddani. I'm gonna kill him. Nategedde bwenzira yongenda kata. Titugenda kutta muntu yena twetaaga abawambi. We're making a last stand at the fucking Alamo here. Siketegeera. We need time. Twetaaga akadde. Time for what? Kadde akaaki. Got a plan. Ateekwa kuba alina entegeka. Of course mbeeranga n'entegeka. Mbeeranga n'entegeka. Kanzije. Ebyo bitegeeza ki? What about Tracy? Did she get the... Kale Tracy yasobodde ofuna emaali. Ebyo genda buuza Pawulo. Looking into it. Looking into what? Yabadde abitunula mukono ebyaki. Mujja buuza ye. Screw this. We should rush him. Nze ngamba tubatomere. Are you kidding? Osaaga. Got shotguns in the car. What, do you guys have like a death wish or something? Simanyi mwagala kufamu. Guys in there with M4s. Bali bagayi balina M4s bwe mwagala otumira. Not to mention an unknown number of hostages. Olwedde tetumanyi n'abawambe baliyo. Teach you about... Ye ku akademi babayigiriza biki? Deploy overwhelming force. Deploy overwhelming force. Don't look so overwhelming. Kusinziira ku ngeri gye mbalanda abadala muli bajega. You guys want to be useful? Why don't you go check... Mwagala okubeera ab'omugaso. Mugende musookemu nabo baaliwo gye basobola okuddukira ewalala. Probably feel a little safer, actually. Onoobeera safe? Detective. Great. Kale detective. Mu deploy overwhelming force. Yaraba bujega. Kali yamukubya kifaananyi. Pascal, robbery, homicide, back... Nze Pascal. 397. Go ahead. N'asooka annyonnyola badge ng'ogasseko ne information yeetaagisa. Copy that. N'abagamba teyagala basindikira ekifaananyi bakole facial recognition. Yagala sooka tegeera ani gwe baddiringa naye. Kubanga ku kyategedde balina automatic weapons. Ebiseera bisinga abantu okozesa automatic weapons ng'ezo nga bazitegeera. Kibaseegeza baali basavinzeko magye. Kyo kiba kikweraliikiriza. Dda mbutuufu. Kiringa kikikana muyayi ng'asobola okukwata AK-47 ng'agikozesa bulungi nnyo. Wano ewaffe baba bagenda muleetera military. Bamanyirawo. Kaakati no kirabika balina pulaani B. Pulaani B egenda bweti. No yajja n'embazi okuli ensuuluulu. N'atandika okutema. Kati ono akwati kuba gyakikeka ne Tracy wa gyali. Tuukayo munda. Genda okuzza amaaso bw'ati. Ng'emaali weeri. Naye nga Tracy kirabika embeera yate yeesi nnungi. Nalengera akatuli. Yepo. Sokoleke tulabe. Kiki ekigenda mu maaso wano eno. Genda ogira bw'ati. Nga ssebo Tracy bamuggyemu amaliiso. Katonda wattu. Alright, heads up everyone, I'm in the vault. Banaye ndi eno museefu. What do you mean Tracy's dead? Tracy mufu ki kyotegeeza? Fucking killed, she's in the vault with me. Bamuse. Who did it? Ani yakikoze? This is the guy we never found. Kirabika ono gayi gwe tutanabafuna. I think he's moving around in the air vents. Alabika atambulira miwaatwa gitwala empewo. Plenty big enough. Ha. Well then let's go fucking get him. Then katumuyigge.
For a wild goose. tetulina kadde kakunoonya kyali gwe tutamanyi Tracy. kati atase Tracy The guy, or we can get out of here. either tukwate kuba netunoonya gayo basiye tubaano before police nga tennaba kudiployinga balala okusalawo kuli gye tulina kutawanyika ebisiga tujja biraba oluvannyuma So fucked up. tuli fucked up In a fucking bank. What about the stuff? kati ate maali gwe kyolowoozaako kyekyatulese wano ate nyinza olowooza ku kirala maali weeri then awo si wabi So now what? kati ki ekiddako Paul Plan B. tuli ku plan B bigiza agikwasaganya Meantime, stay frosty. May only be one guy, but he took down Tracy, so he's no pussy. yabagamba kyengendo bagamba kikimu kyokka mwegendereze ayinza okubeera nga gaaya ali omu yekka n'engeri gye yaseemu Tracy yeeraliikiriza Some kind of sicko. gaaya alabika siko Gouged out Tracy's eyes. yamugjeemu amaaso sayiko twegamba bufunzi abagambye gaaya alabika siko kyategeeza sayiko ate nga alabika siriyokiira kubanga onaamuse n'amugjamu amaaso era nga abagambi beere beegendereza amaaso nga bikkule ayinza okuba nga ali omu naye wattabwa okkamala sebo What? kiki gwe naawe Need to go to the bank. njagala ggendako mu bunaabiro I have to hold it, you old. then ogenda kulindako Really need to go to the mu butuufu njagala sala jiki Forget your diapers, did you? bitch. malaaya Guys, abayi what harm can it do? olowooza ki kyayinza okukola omukadde I think we're gonna be here for a while. tugenda kubeerako wano okumala akaseera kati Damn it. asooke tutwale na mukadde Moses? Where's yajja amutwala obunaabiro buli wa All the way down the hall. Take a left. okirira mukakubo n'ogenda ku ddyo ku kono Move it! tambula gwe naawe Come on! twala akatofaali mukadde afuuse omukadde aya anything up? waliwo ekiriwo Head down. siina kye naalengedde kiri awo Cops. Not yet. abasirikale ko nti bannaba kujja Should have called for backup. So agenda kuyita backup essaawa yonna Shit's really fucked up, ain't it? kali fact up But we still gonna get out of here, right? naye tugenda fuluma si bwe kiri plan. anti yentegeka What? kiki Was you two separated at birth or something? kati sikitegeera gwe wayamukatya ku muganda wo We're actually really close. We grew twali close twakula tuli ffembe So what happened? kaki ekyatuukawo Joined the military? ne tuyingira mu magye No, we mwasavinga mwenna deployed at the same time, but twali batudeploying akaseera ke kamu naye Kenny, nga tuli mu sekita za njawulo he ended up in the Rangers. ye agenda mu rangers nze nenkomekerera mu cops marine cops Enemies? kiki bwe mwavaala ne mufuuka balabe Come on, man. leka naawe Ain't got nothing better to do for next tiwali kyakkola mu ssaawa eziddaka lisoberemu ekyo ekiboozi Fucking psycho serial killer on the list. nga tulina saiko siriyo kira ali eno There's that. oyo naye gyali nze kugamba eki Wait. lindako The men's room. ontwala mukabasajja Fucking dumb. genda osale jikenze tomanyira naawe namukadde webale tambula tambula namukadde sebo obadde muba mututte mukabasajja ayagala genda mukabakyala mala omutuusawo ye naayitawo najja erudda Oh, kakati we both saw some pretty fucked up shit. At least I know I did, and I think Danny had the same, maybe worse. We both agamba nti bwe batudiployinga gye twali kwegamba twasikana obuzibu amaanyi ebyentalo nga bw'obimanyi really fucked up in that. nyinza okuba nga nze ku saidi yange nalaba kyamaanyi nnyo ba nalaba olutalo lw'amaanyi oba ye kale tusimanyi You can while you can, you know? naye kati nga bw'omanyi ffe bw'ova mu lutalo by'obola bye babingi ogenda okutuuka eno mu nsi eyaddala nga kwegaba buli kimu kyonna kikalubu kati ng'olina okwetetenkanya Structure. namugamba eyo endowooza ebeera yamenye b'amateeka kati ate ye muganda bwe yajja atya okubeera nga muyonjo anti kirabika ate ye bwe yafuna obuzibu mu lutalo n'agamba seetaaga kubeera mu bintu biri violent n'asalawo agezeeko okubaako nga engeri gye yeezimba So let me get this straight. sookoleka embulira bulungi While we out here doing all this felonious bullshit, nga tugenda maaso n'okukola bino byonna your brother playing superhero. muganda wo Back the tides of chaos. ye yali apulaninga kubeera mu mbeera bw'etyo Philosopher, but yeah, kwewala buvuyo because we're two sides of the same coin. tuyinza okuba nga tuli side bbiri ez'enjawulo naye nga tuli ku kinusu kyekimu ye avaayo n'asalawo atambuze bulungi obulamu aleme kubeera mu yakiyaayi niwe oli abadde agamba bw'ova mu lutalo munaye kusya ku byobolabye ogenda okujja eno nga timanyi tolina nakyo oyinza kukola kati ebiseera ebisinga abasinga bonna abavaayo kumpi 70% abava mu lutalo balisootinga kumenya mateeka kubba motoka kubba banka kasaba nga ye asobola okukozesa emmundu n'afuna kyayagala unayita namukadde tamulaba
agenda okulingisa nga kitebeka na mukadde ali wano gwe ssebo nnyabo na mukadde ekyakulesa okimanyi nakonkonako agenda okugulawo nga na mukadde bamugjeemu amaaso waliwo oli kitwala amaaso bamuyita budinisa ya rabbi yayise mu kamooli siriyokira naye abafukidde siriyokira genda okulingisa wano ogwana gwa malaya ngenda kukutta genda osekula bwati akajje ng'atoloza waliwo ekiriwo nga tewali kiriwo boyinze mba natawanyise dda mba sina kyenninda kabaka yamufubutuka eno n'asooka amunyweza n'akasekula ku kisinge n'akasuula ettale buno bwekana kasa nnyo owaayi yakafumita ebyambe mu kifuba oli budinisa tasyaga yakafumita budinisa si wakuzanya yakafumita paka olekatuka esyanga tekakyassa kyekigenda maaso no gwe twasindisine na mukadde gwe naawe sirika agala kuulyanga olerejja kerera awulira ebigwerana waliwo ekigenda maaso n'okutambulira waggulu eyo gwe sirika naawe towogana nkugambye njagala osirise ekimwakyo bino bindekere mbikwasaganye poliisi nevaayo poliisi egguse mu nfo bosi atooza tebimaze ne bibijja poliisi erabika egguse mu nfo bakapu gye bayise egguse mu nfo lala nesooka esaasaanaawo wonna maama nnyabo anti bajjudde buli wamu nkiraba poliisi ejjudde buli wamu gambye kimu nkiraba poliisi ejjudde buli wamu ne bakwatekubo ne bavaayo kati ndowooza olutalo lutandise bane musooke mumbuli ekyekigenda maaso bigisi ekigenda maaso n'atera okumaliriza gwe naawe anti akadde nja kubulya nga mmaliriza kati ekisengese waliyo erevuweta yamugamba ng'oluddeyo ko ntusoose sisibirako ka donut shop waliyo abasajja balina automatic weapons okusinziira ku ngeri gye bazikozesa ndowooza mbalayika baali basavinzeko mu magye balina kye baasabyeko nedda tewali kye baasabye wabula nina gwe nayogeddeko naye bakola ki wano eno ali sooka ombuli ekyekigenda mu maaso nze eje What is it? Kikyate gwe. Allie's gone, man. Ali munnaye taliiwo. What do you mean gone? Kikyotegeeza taliiwo. Took the old lady to... Yatute na mukadde mubonaabiro. N'obule yamutute tenabakudda. Now you're... Kati lw'okingamba gwe naawe. Ah. Hey guys. Abayi. I think you're gonna want to... Mujje musooke muwulirize ekigenda mu maaso. Mujje muwulire kino. So, I've been scanning frequency. Bade ngenda maaso n'okusikaninga frequency nabo babadde bakozesa radio kwa tuteeka ku loud naawe totumanyira ate. Okay. Lori abagamba musigale we muli tugenda fubanga bwe tusobola tugenda fuluma tuve wano oyo omusiru tuteekeddwa okubaako kye tumukola tuli bana ali omu tulina automatic weapons ayina kambe eje gwe tote akigenda kugwa mu munambiro bano basooka ne beebuuza ki kye boogerako singa agezaako okwagala okubaako kyakola ekyobusiru kyonna nze ngenda mumusalako tuŋŋamba nti oli yamugamba kimu we tuli ekifo kye tulimu okimanyi ekyo kyali sibeera surprise ayinza okuba budinisa ero APD ebadde muyiga akasi akano kona budinisa Hey, detective! Njagala kwogerako n'abasirika bano detective kino kyekigenda mu maaso
Looks like you need to go and talk to him. alabika ayagala kwogeramuko naawe. Last time that didn't go so well. mulundi bwe twasembeyo kwogera tebyatambudde bulungi. You've already got a rapport. ati kati genda ofube olabe engeri gye munakikwasaganya. You surrendering? Owanika njagala twogere. njagala sooke twogeremuko. Right. Okay. So why don't you tell me what the hell's going on? kati mulya ki ekigenda mu maaso? We got hostages. tulina abawambe. How many? bameka? I can't tell you that. ekyo sikigamba. Okay. How many are you? muli bameka mmwe? n'ekyo nakyo sikigamba. Okay. Quite the turnout you got here. Abantu boolese bawera. The LAPD gets its head out of its ass, we throw a real good party. anti munnaayi singa bitusukkulumako So, olutawo tulutegekera ddala. I'm sure you do. nyina byenjagala. kakasero oyina. 747 at LAX. oyagala funi ennyonyi 747 epakinge ku LAX ebatwale. nedda 2 hours. njagala sukulu baasi ndetere ne medical Can't tell you that. essaawa 2. You can't tell me that. yali ambuuza olagawako nasobola kugamba. What happens if we don't? kale bwe naaba sibikoze Shooting hostages. njatandika okuba abawambi. Yeah, I don't really think you're the type. sikiwa nti oli muntu asobola okutta abantu. lwaki? I'm guessing you served. nze ndowooza wasaavingako mu magye. Core. marine corps oba marine corps. My husband. nange bawange yali asaavinze eyoko. He didn't come back. bwe yagenda mu motaawo teyadda. IED out of Baghdad. Sorry. nga bitalo. Which is why I don't understand why kyekyo lwaki sikitegeera. bullshit like this. I mean, lwaki ogenda mu maaso n'okola ebintu nga bino. you made it back. gwe wasobola okudda bawange nze teyadda yafiirayo. You're doing something good. alisi wandibadde okola ekintu ekirungi. kikyotegeeza. Friend, I'll work on getting you a medic. Thank you. ngenda kufunira omusawo. What do we get? ki kye tufuna singa mbikuwa. Start releasing hostages. ngenda tandika otta abawambi. Fair enough. awo si wabi. nakyo kiba kikola. Go back inside. ndowooza kane bwe nkwate kubo nenjira munda. Simplified detective. simplified detective. kitwe kirwamu. kajambo bannange. Big status update. big soko mbuli otuuseewa. status update. It's gonna be a few minutes. kigenda twamu eddakiika etonotono. We need to get the hostages ready. twetaaga abawambe tubategeke. What about Allie? ate ali. Hostages first. hostages first. then ebisigaye tujja biraba oluvannyuma. abo ababuze tujja banoonya oluvannyuma. kyokka tukwasaganya abawambe. bano no babatadde. We're out back. tuli eno mabega detective. waliwo akadinisa. Is it big enough to get through? kanene muntu asobola okuyitamu. Work it out. You know what? omanyi ki? You guys stay there. If this, musigale awo. you might need to go inside. Roger. batugambye tulindeko okgenda munda. Here, get him on his feet. waayi basitule bagende. For a walk. Let's go. aya tugende gwe sokolindeko. No ideas, okay? saagala olete byakisiru. All about me, huh? pawulo yaggambye ebinkwatako. Yeah, we're not the same. naye tetuli kyekimu. You were the Rangers, right? anti gwe wali mu rangers. Yeah, so you got that field medical training. You got... baba traininga field medical. Sure, but... kituufu. So when I get your ass downstairs, kati bwe nkuteeka wansi eri osobola okunyamba ku kyali wange. gunshot? kyasi. You gonna take care of my boy Rick or not? togenda mulabirirawo banedda ogenda mufaako banedda. Right. I got a first aid kit. olina ebikozesebwa kono nyina first aid kit kono esobola gikozesa tokinika mannyo. When I get your ass downstairs... bwe nkuteeka bwe tugenda wansi eri njagala oyamba ekyali wange owulidde. Now they sending in America, and that's what you gonna do. ekyo kyogenda okukola. Move. tambula. Let's go. AJ. eje. Medic I get with the bus? ekya medical nsobola okitegeera naye ate baasi. What's your take? kati osazeewo ki? I think they're up to something. nze ndowooza balina kye bagoba. Something we're about to be had. kye bagoba kyonna kye bakola. jaswa kuba tetunaba kitegeera butegeezi ba teziri busa. ate bano kirabika abafeedi bagudde mu lutalo. aba federal bureau. olwo kabaka eyajja n'ajjako obuwaani. wabula ze ne ttiimu alina gadget. alinga azze ku black op. Captain Franklin. mpitibwa Franklin. It's Detective Pascal. ono Pascal. Scene. I'm Sinclair. This is Chad. nze Sinclair Chad. Jones. oli Jones ne Smith. We're it. One team, one crisis. tetugenda kuleeta bala yaffe ekyaffe tukikolera wamu. SWAT. Then who the fuck are you? mwe muli baswati kono ffe tetuli baswati then muli biki? Contractors? muli ba contractors ba DEA. What?
SWAT is who? Cops? SWAT beba abajja nga mubayise. Who do you think? Kati gwe bibijja kulowooza bayitaani. Just smell the testosterone from here. Boy weeraga. See what we got. I know what you got. Manyi ki ky'olina? Ono. You know him? Omumanyi. Been chasing him for years. Mbadde muyiga okumala I emyaka. sent the photo through for ID. All the lights went. Bwe mwasindisa ekifaananyi ku ID kwega musobole okola identification. Layiti zonna zaabikudde. Kyategeeza nti bwe baasindisa ekifaananyi kigende mu facial recognition. Already yabadde mu system. Nga bwe bakirabirako buli intelligence yonna weeri eba ezibuka. You don't know, do you? Tokitegeera. There's 100 million in bearer bonds in this. Waliwo obukadde 100 buli mu bearer bonds obuli mu nda eyo. Sound like a cartel operation. Ndabikira nga cartel operation. Our guy's been making a career ripping off the cartel. Guy waffe abadde agenda maaso n'okubba bakateri. Anyway, this should have been an easy job for guno omulimu gwandibadde mwangu yaniyingidde n'akikola n'akimaliriza. Naye kirabika waliwo ekimusiranyiza ne kimukwatira mu nda eyo. Olunaku lwaffe lwa mukisa. Waliwo obusobozi nti mu nda eyo waliyo serial killer ffe gwe twakazaako budinisa. Sounds like he's taking out a couple of your men. Alabika abasajja bammwe abatta. Know this for sure? Ekyo kikakasa. Twabiwulidde ku radio traffic. Unamalisa okwambala nga medical. Smith's going in. Smith agenda kuyingira munda. Twabulidde nti yeetaaga omusawo. Is wanted by the LAPD. That makes this an LAPD op. Gwe kyoba omanya nti omusajja oli omulala gwe twogerako budinisa yeetaagibwa Los Angeles Police Department. Kibasigeza omusango gwaffe. Those guys even in there. And the radio calls you heard could be delivered. Ebyo bye mwogera temukakasi obadde mbutuufu bwe kiringa bwe mulowooza. Ebya radio muyinza okuba nga babadde baba missikwega baba information nkyamu. Nze kyesobola ogezaako kakasa kiri kimu nti waliyo jjamu w'ettabbo kamala gwe mbadde njiga okumala akaseera era nga ndi mwetegefu okumugjayo. Nyina ebikozesebwa ebisobola okumugjayo munda. Bwe kiba kiganyi ogenda kitwala up mu chain of command. Kitwale mbakama baffe. Naye nga nze kubulidde. Kwegamba linga mugamba. Kyemwagala ogezaako okuŋŋamba muli ku speculations. Naye ate nze nfokasinga ku kiriwo. Badde bamugamba nti eyo munda waliyo omusajja yeetaagibwa bunnyo kamala serial killer. Los Angeles Police Department emwetaaga kiba kitegeeza nti nokola misini yaffe. N'abagambye muliko muli mu kuteebereza nze nnyina obukakafu omusajja olwedde gyali nze gwe njagala wamu wakuteebereza. Luli ayitibwa Senkere yayingiddewo. Go. Sit down. Tuula wansi gwe naawe. There he is. He's over there. Stitch. Oyo gwe twagala otunge. Washington. Why? Soko gy'olabe. Sinclair. Sinkereya. Detective took. Shit's about to get interesting. Yeah. Bino no bisebika binaatera okunyuma. What's the plan? Kati etegeka eriki. Smith will go in as a medic and get intel. Kyali waffe agenda kuyingirayo nga wa mediki. Shoot out bad guys once he gets a clean. Atubulire information. Ate tulina gwe tutadde waggulu sniper. Ojja kuba asobola obba kuba sabbaawa. Will tell us. But it doesn't matter a whole damn. We're going to breach anyway. Ne bwe kiba kiganyi tugenda kutomerayo. Waliyo abawambi. You're playing with the big boys now. Opulaninga ne ba big boys detective. Wandibadde otegeera bwe tukikola. He's on you. Kyonna ekisuukawo munda eyo n'otta abawambe kigenda kubeera ku ggwe. Happens if Windows is actually in there. Kati mutuufu budinisa waabaayo. He's our call. Naye tujja kumutta waffe. Bring him with you. Kiba kitegeeza ngenda genda nammwe. Then you better get a vest. Eno ekyali joint operation. Drug Enforcement Agency nga begase wamu ne local police. Kuba naffe tulina gwe twetaaga munda eyo. Budinisa. Sorry about this, man. Unosonyiwa ku kino Blood. Ekiwandiiso kirowoozaako. Slight plans. Boss? Bosi. You might want to come see. Soko gy'olabe ekigenda mu maaso jangu olabe. Waliwo akwatekuba okujja bulambalamba wuuyo mbu simanyi musawo. Omusawo nabaki yakola bw'atyo. Yingira. Isaawo. Kiki olina mu kasawo? Nkubuuza kiki olina mu kasawo gwe ssebo? You are? Ate gwe ndi musawo gwe mutuumizza. You're Sinclair's. Tosinika amanyi oli musajja wa Sinclair yagooza tetukitegeera. Muteeke eri emabega. You don't understand. Naye gwe olabika tokitegeera. We've all read the same manual. Ffenna twasoma manyo y'emu. Genda gwe. Yitawo tandika. Kigaanyi wanti Rodi si gwe gusoose ng'agenda maaso n'okubba emmali y'abakatela. Nakati beya bonds z'abadde agenda okubba oba gyali mu kubba. Ez'emiliyoni 10 z'aba drug cartels. Come on, you used to be good at this stuff. Wateranga okubeera omusufu mu kujjanjaba. They're gonna breach. Bagenda ku bleach ng'okimanyi naawe. Send a real medic otherwise, man. We need to
get him. mugambye bali bagenda ku breaching ekyo kimanyi naawe Better off out there than he isn't here. tugenda muwalwa tusooke tumuteeka erudda yitawo gwegendaka basalawo ono bafune engeri gye bamufulumyamu gambye kijja kuba kisingako singa asigala mu mikono gya poliisi yajja kubeera seefu n'okusinga okubeera eno munyweze n'akwata ekubo n'afuluma naye njagala olabe waayi sooka ojalabe chief kapitano watandisa ofulumya abawambi aya buli omu yena ngenda basaba mugende mubafune ngende mubakwate mubaleete awajja sobola okufuna obujjanjabi ate nze gwokyaliwo owaaye gwe naawe musaawe gwe yatadde eno ku nsonga okakana sebo nga bigasigasa ate tebyakola bigatagata okakana nga bivuddeyo. Time to shine, boys. I want you to go in the back and tell me what you can see. Yeah, we're on a detective. What if we... Detective kati watya senga. Observe and report only. Do not engage these. Anti munayi waliwo abasajja abazze kati tukyetaaga temugendayo. Get down. Notagenda tubeeza wanamayitawo tuyingireyo tulabe. Gwe jangu. Listen carefully. You want to live? Buliisa n'obwegendeza oba oyagala osigala ng'oli mulamu tokola ekyobugwaga. Shut the fuck up and stand right. Sigaze ekisirisi ekimu akyo tutugale ng'oyimiridde awo tonyiga. Do everything I tell you. Gwe kola buli kimu kyonna kyegamba togenda kufuna buzibu bwonna tuula ebbali katebe. N'akwata ekubo n'atuula ku katebe. Ono ssebo ayiseemu paka ebbali baafunye sinayipa. Sinayipa n'ayitamu n'ajja eno waggulu ku kizimbe. How you doing up there, Ken? Found my spot. Setting up now. Copy. Ndi mu kuseetinga kati ko naawe si wabi. I could kill you with my... Gwe nsobola okutta n'amannyo gange. Oh, it's great, because I can kill you. Katusabe, kuba nze nsobola okutta n'emmundu. Ziba teziribusa waliwo afubutuka mu kamooli. Yasookayo nsawo. Kiki ekigenda mu maaso naye n'afubutukayo. Ono budinisa sebo gulubation. Agulubya. Gwe. On your knees. Ku mavivi go. Hello. Hello. On your knees. Kugambye wansi ku mavivi go. Just need a moment of your time. Neetaagamu akadde katono nnyo ku budde bwe. Okay. Bw'osembera ngenda kukutta. Kale. You killed my friends. Wasse kyali wange. You cut out their eyes. Wabasazeemu amaaso. Mbu yabadde You should ataasa. leave me alone. Ndeka. Ndeka ngende. Found an X-ray. Nyina gwefunye. Stand by. Mwina musabaawa kono standby. You good? Oli clear. Tugende. Buli busaatu buyisemu buli eno munda. Bujja bwekebejja. Ki ekigenda mu maaso ani atemyetemye wano? Sigitegeera. Waali batemawo ku ddiiru ki? N'ayitawo. It's taking them so long. Ono ng'aluddeyo. 2 minutes. Mpaamu eddakiika ntono. Weza eddakiika ntono aluddeyo naye alimba. Geno nyiga bwati nga kirabika elevator ekola. Yes. Haha. All systems go, boss. Anti sisimu zonna kati ziri go. Boss. I should kill you right now. Gwe ngenda kutta kati. Don't you? Lwaki tonzita? Murderer. Nze siri mutemu. Nga gwe. Same in God's eyes. Fucking shoot him! Omusajja mukube naawe. I'll be with you in... Gwe ngenda kukuba naawe mpaamu eddakiika. Shut the fuck! Gwe naawe sirika. It took me a long time to understand. Kyantwali akaseera akawanvu okubaako kyetegeera. Nti ffenna tuli kyeki. Punk, Abayaayi. professional, Professional. like you, Kati nga gwe. the cop, Abasirikale. banker, we're all Babanka. same. Ffenna tuli mu kategorizi ezimu. And then God spoke to me. Naye Mukama n'ayogera gye ndi.
What's he sound like? eddoboozi lye liri You wouldn't litya understand. tosobola kitegeera It was like kyalinga I suddenly knew namanya what I had to do. ki kye nali teekeddwa okukola Crazy. oli mulalu ggwe I've been told so. bangi bakiŋŋambye But you know what? naye ate omanyi Maybe I'm the only one who isn't crazy. oba osanga nze gyekka atali mulabu ekyo wali okirowoozezaako nga basigadde mwebalabe To save souls. nze ekyenkola As many as I could. kutaasa myoyo mukama yaŋŋamba ntaasa emyoyo gyonna emingi egisoboka His fucking eyes out. ng'obajjamu mataala nti You want a fucking church? lwaki wafuuka mu paatiri n'obulira mu kanisa Windows of the soul. And it was my destiny to collect souls. yagamba amadinisa kwegamba amaaso ge madinisa g'emyoyo omulimu gwange gwali gwakuŋŋaanya myoyo God just spoke to me. katonda ayogedde nange About fucking time. ako ke kaseera nno kati The X-ray's about to execute a hot. ono anaatera okutta omuwambi Repeat. mukubirewo Say hello to Tracy. ndabira Tracy kuba sitabbaawa taala tawona agwa ettale olaba God protects mukama those who serve him. sebo akuuma abo abamuweereza I just need a moment of your time. neetaagamu akaseera katono nnyo ku budde bwo akaseera ko kakumujja mu mataala Time to settle up. Keep your men. ke kaseera ndowooza tuseetinga apo bannange Listen, it's going to be crazy enough without your men blundering around. kino kigenda kubeera kya busiro gwe Things start going south, we're coming in. ebintu singa bitandika okugira tugenda kuba tuyingirawo uno yagamba ke kaseera tugenda kubulikinga in bagenda kuyingizaawo kipindalo g'olagawa kasajja sebo kafuŋŋana Smith kaba kaliwo ne kawulira abasatu kabajja basembera mpola ne kamuwalula bano basajja batu bayingidde munda bagambye tebagenda sigala bweru kubeera nga bagwagwa bayingira munda bajje bafeffette balabe natyala yunaze kuyingirawo by force kusekulyawo teri kwemamaza teri kubuuza kikigenda mu maaso kuba bukubi ku mbaavu era bwe batuuka munda batandika sekula manda batandika sekula byasi ne bagambye tulikayitibwa the last haste vije gyonsida kisezinga bulijjo ko bisigalira zaffe bulambalamba uno bali wanawulira ebyasi yajja asooka alabe ki ekigenda mu maaso Hey, Paul. why You still with us? paul okyali naffe Sinclair? yesenkereya You know this guy? gayo omumanyi Back a long way. tufudde walanze naye Friends and I were wondering, did you get the stuff? nze n'emikwano gyange twebuuza oba emaali wagifunye It's right there on the counter. yiyawo ku kawunta Doesn't look like much. naye ate tenabikira kuba nnyingi There. anti yonna mweri Don't get to spend it. And you will, Sinclair? kati gwe togenda kufuna mukisa gugisaasaanya ko gwe esenkereyo onoogisaasaanya tulagera okuwulira emboozi lindako It's one of those macho moments you like so much, Detective. So, Paul, you know, the boys aren't too happy with okimanyi nti bakyali baffe si basanyufu naawe off. obadde obba boosi Trent, that was you. We get around. katonda watu ono ssebo naye akulira drug cartel Really? gw'oli mukwate Till I figure out what the hell's going on here in Durham. alesinga amaze otegera ki ekigenda mu maaso kutte Detective? detective Yes, you're not really DOD. He's cartel. esigeza toli DOD Department of Defense Is that true? oyo kateero Gray area. But at least you nailed the dangerous criminal. We only realized what was going on when you sent that photo through. So thanks for that, Detective. ng'ekifaananyi kye yasindise kye kyabalegudde wa road gyali ono omusaatu agenda okuvaayo okuza amaaso okwekkaanya bw'ati agenda okufuula kabaka nga talina mataala avulula musaayi bona embajji ku nkoto kubya ensuuluulu ku nkoto aya Looks like the cavalry's arrived. kirabika amagye nno gatuuse detective kiri kitya Boys, mujje Like I told your boss, Detective. nga bwe nagambye bosi wo detective Jones. kubirawo bali amanda
bajja katwa kamba kasekudde nako kubiri ne bakokyerawo buli bujega Over here. why ono yamutujjirawo agenda osekula amanda kabaka ng'avuddeyo maneja agenda okulingiza n'alengera embwasi gwe tokola ensobi gwe kyangu okyogera tolina famire nze tebo nyina famire nyina okwetaasa ddaba obujega yagikwata bamutujjirawo tewali kubuuza gisuule gwe ssebe yeefuddemu koko gisuule weefudde ekira asuule emundu I'll get something out of this. Would you say, Paul got away with the money? yagamba osobola okufuna mu kintu kino 3 ways. tusobola ogezaako gamba nti polo yadduse n'amajja sente zo tuzigabana It was just a thought. jasibadde kirowoozo About me, detective. kumbe kali kajja ne kamusekula ekyasi kyamukwata ku kibegabega ntawo n'agwa ettale Give it up, Paul. polo wandibadde opowa One of you. It's time, don't you think? ndowooza ke kaseera No, he's right. okimanyi mutuufu bawera ffe tuli wano tetulina kye tulina yagamba owaayi n'asalawo awanike talina tabbu mpanise Well, you nearly did it. kati okimalirize kuono butereevu In and out. It's supposed to be the easy one. naye kibadde kiteekeddwa kubeera kyangu I didn't think they'd miss it. What was the backup? The elevator? kati baakapu yabadde kyeleveeta wategedde otya I'm not an idiot, Paul. siri musiru pawulo Read the building plans. nasomye pulaani z'ekizimbe You got it working? eleveeta ogitaddeko ebadde ekola Smart. Not smart enough, obviously. ye oli mugezi kono siri mugezi kimala kulaba munsazeeko anti weeraba paul kamusekudde So this is it, huh? kandowooza kyekineno y'emaali Worth the trouble, don't you think? tugenda kuba tukutaasa si bwe kiri Sorry about your brother. n'osonyiwa kabulaajawo I'm starting to see the family resemble. ntandise okulaba engeri gye mufaanana If you're doing what I think you're gonna do, singa tokola these are kyendowooza your problems. nze ndi list of your problems Chen. aba akyalagira oli ne bamutujja nakyala amukubi ne kali n'akakwasa senkereya n'akwata esawo n'atawanyika n'emaali atawanyise n'emaali wabula musaatu bambi pawulo embeera sinungi I'm here. onagenda okwativa otuuka ku kabulaza ng'embeera wakya yaganda mugamba nti munaye togenda ndi wano naye nga wa katonda watu genda ofuluma eno nga ssebo kadinisa kyakola abantu bajjamu amasi watali kuzajja katonda watu Are you okay? oli bulungi I'm better. siri bubi nnyo era I got this, detective. gwe tofaayo kino ngenda kikwasaganya detective Do me a favor. nyambayo ekintu kimu Go put a bullet in. oyo musiru genda omuteekemu ekyasi mu kichwa bw'oba bw'oyogedde maama ekyo nakyo kakigende kikolebweko tukakasye mu kiggwa yajja mugambye esooka ogenda omuntere buleti mu kichwa lodiyo nayingiddeko erevueta yagala kutawanyika na maali miliyoni 10 eza dola za bakatel bampangisiza kwata pawulo abadde agenda ababba bakatel nisebeka nesenkere y'amagye ageetaaga nagenda otuuka wano nga kyalengera muganda wange kyo kyennyini kyennyamiza bwatyo ne yeetooloola eleveeta yiino kalwadi ssebo kaginyize ne kayitamu ne kagenda naye kyeyakola n'aginyiga era bwatyo n'akwata ekubo n'ayingira
Yassaako tocha. Danny, is that fucking you? Simanyi egweyo. Fuck me, Danny. Nani? Saagala kummanyira. Saagala bintu bya kunnesulu babbalirako. Agenda okuzza amaaso gakiraga ati waliwo abadde awalampa wano. Naye ng'ate musaayi gwe guliwo. Danny? Nani? Danny? Nani? Gwe ssebo lindako. Hell are you? Gwe ssebo gwani? Agudde nokubudinisha budinisha teyetaaga kubuuza yo oyina kukubirawo. Singa odda mu by'okwemamaaza n'omubuuza. Windows guy. Ye gwe budinisha. Njagala kudda waka. I saw what you did to my men. Nakulebe kye wakoze abantu bange. Leave me alone. Mundeke njekka. Yeah. Well, I think Nze kye ndowooza. I'm gonna do LAPD a favor. Ngenda kuyamba ba Los Angeles Police Department. Kumbe muzeyi gusese muzeyi sebo si wakunyigira mutoke tonzetira amaaso gange okuba ga kibulet katona wange engumi tota myoyo gyange gye kuŋŋaanya ne gusooka gusekawo mukono sebo gwali siriyasi gwe kubira otya amaaso gange najja gyeyo akambi kati ntwala n'akagumu kabulaja lindako yamufumita mu kifuba n'amuwujja bwamusekula budinisha n'atawanyika ono agenda osekula ebyasinga kaweseka kali kafulumya ensonda ne kaddukira ddala ne katawanyika aya mwana maaso ge bagamusuuziza mujulu n'agisuula ettale n'akwateko batambula agende kumbe Dani naye atuuka butuusi wansi eno mu kolido. Yajja ayitamu nagamba ku Racking Sports Bet Limited abassamu na beauty products. Kino kyamwambalira MK Electronics manyi bagamba amaaso lyetaala gye tonjasamirako yakifumita mu nsingo kifumita mu nsingo n'akisawuka ettali tonjasamirako tongwirako ddalunze tondirako muwogo tebamanyira toddangamu n'ongwirako eddalunze tebandeetako ssagaliko nze osinikirako amanyi eby'ekitumbaavu ono naakukuta agenda n'ejjuguli nayiseemu kwate kubo n'afuluma eno ebweru era bwe twogera essaawa zino ali mu ggenda baabo Stop right there. gwe ssebo togenda yimirira awo Dane yamusalako Fucking kidding me. osaaga Dane kyo kyoliko oli mu kusaaga kono okwise kusaaga Looks like you and me had a pretty bad day, dude. sirabika nziraawe tufunyemu olunaku olukalu It's a bit of a handful, huh? Yeah, not anymore. oli omusajja atuyambyeko budinisha So now what, Danny? kati ki ekiddako Dani You taking me in? ogenda kuntwala eri poliisi ezo si ze zaabadde oda zange oda You too, huh? esegeeza naawe okolera bakateero Love the country. Always someone like me. anti era munnange Bye. Keep an eye on things. waliwo omuntu omu kwegamba ateekeddwa okugenda maaso n'okuumira amaaso ku bintu ku maali z'abagagga ekyewunyisa n'onaakolera kateero. It's a lot of money, Danny. Zino sente nyingi Dani. Like I said, nga bwe nagambye always someone else. wabeerawo omuntu Someone like me. omuntu nga nze You shouldn't have killed Paul. tiwandise Pawulo That world all right. kubirawo ekyasi nono seba akolera bakateero
bulijjo ali wano okuuma maali y'abagagga naye kaakati ani agenda omufata yakwateko be maali y'abagagga n'agyetika ate olwedde n'asobola okufuluma bulungi nga teri agamba era bwatyo n'akwate kuba gy'asobola okugezaako okweyongerayo nabagambye twekayitibwa the last haste vijja gyosiperakisazi nga bulijjo tugenda kuzaamu kasinema akayitibwa Vikings ekitundu ekyabiri akakomekereza yandibadde soni eyokuna nabasuubiza ne bagamba olumaliriza Vikings tugenda kwata Lord of the Ring tugenda kwata Game of Thrones nno obuzibu nga bunajja ono musaatu alowooza amaze kumbe ekigwagwa weekiri kibudinisha budinisha tazikiza budinisha sebo tazikiza era akyali ku mulamu anga luli ono musaatu atambuza mashaali tambuza mababba ali mu kwesfindikitinga kumbe budinisha yamufubutuka emabega budinisha si muntu wa mboozi ye bw'abazze ng'alina kyalina okumaliriza kiba kirina okuggwa n'akwata ensawo ye mali y'essebo gyakuŋŋanyiza okumala akaseera baagimusuuzizza kati agenda tutandika bupya okuteekamu emaali n'akwata ekubo n'ayitawo n'asooka agamusosonkolamu ye professional ye yagamba nti mukama yamutuma mukama ssebo yamugamba amaaso lyettaala y'omubiri gwe eriiso libeera healthy kiba kitegeeza nti oba ojjudde ekitangaala naye singa eryasu kwegamba singa obeera mukyafu etalibeera kyafu kiba kitegeeza nti n'omubiri gwo gwonna mukyafu yakwata ekubo ssebo n'akunnumba kagenda ate avuddeyo ne miliyoni 100 mu beya bonzi n'amataala agenze nako bannange we tujja otandikira akalibeera akokubiri nabagamba vije junior nga bulijjo era nga kubisigalya zaffe bulambalamba ewatali kulwa katugende ku kyatuleshe magambye tulekera kayitibwa Vikings era ketuzaamu essaawa eno yennyini ketugenda okulaba gwe syagala olasane syagala olegese sirika syagala ozijeko waya wamaaso olowooza genda mu maaso basolooje ku mbaavu nkugambye onoonya buzibu gweze kubulidde